Jatango moya tuse ye wabera wenja ulo Tatango moya tuse ye wabera wenja ulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbaniriza nnyo ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Nebaza Mukama nti annanze njogerekeri abatukuvu b'esiro amansiro obuyinza naye olw'ekisangulumiza Mukama manya n'eddoboozi ensi omumbejja wa Yesu NKSM mwasize mutya era mwasibye mutya kansibwe nti ffenna Mukama atukumye bulungi sirwamanyi sirwabuyinza naye olw'ekisa nange ngulumiza Mukama nti atukumye ayina obukosefukosefu nsaba Mukama akumponyeze asobeddwa nsaba Mukama naawe akunzirire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu ompya n'ompya yakatwegattako mukwano tukwaniriza nsaba n'obwembeefu laba obubaka bw'osanzeeko likinga commentinga subscribinga osharingireko n'oyo gw'olina abakadde bange ababulinako mbeebaza mwebale kuyimirira wamu nange mwebale kusharinga mwebale kuweerereza wamu nange Mukama abampeera omukisa. Yes, olunaku olwaleero tuli mu Bible reading yaffe nyaniriza buli ssekinnoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu twegatteko buli lunaku tubaawo ne buli lwa mukaaga tubaawo ne Bible reading yaffe na buli lwakubiri so negattaako tusabe tuyigire wamu kabwete ebigambo bya Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu sharingirako oyo gw'olina tokodowalira ekigambo kya Mukama abamu tebalina Bible naye ate kati etuuse ku YouTube channel zaffe nga tusobola okuyiga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So katugende mu maaso mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu katukowola omwoyo wa Mukama. Mwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza kabite wange tukwaniriza omusumba omulungi muffe temuli magezi era temuli maanyi naye okwagalako n'ekitiibwa kyo leka bitambule mu buli ssekinnoomu yogerako n'emmeeme yaffe tukomeko olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kyusa enfumiitiriza yaffe ku lw'ebikigambo kyo Mukama leka tutambule nga bajjajja yaffe baatambulanga mu bulungi mu bubi tulemenga okulinnyayo ekigere kyaffe okwesitala ku jjinja mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebala omwoyo wa Mukama weebala omwoyo omutukuvu mwoyo wa Mukama Taata kulembera. Essula ya 23. Bino bye bigambo bya Dawudi eby'enkomerero. Dawudi mutabani wa Yese ayogera era omusajja yagulumizibwa waggulu ayogera Katonda wa Yakobo gwe yafukako amafuta era asanyusa olwa Zabbuli za Isirayiri. Omwoyo gwa Mukama gwayogerera mu nze ekigambo kye ne kiba ku lulimi lwange. Katonda wa Isirayiri yayogera lwazi lwa Isirayiri yaŋŋamba omuntu afuga abantu n'obutuukirivu afuga ng'atya Katonda aliba ng'omusana gw'enkya enjuba bw'evaayo obudde obw'enkya obutaliiko bire omuddo omugonvu bwe guva mu ttaka olw'okwaka okutangalijja enkuba ng'ekedde. Mazima ennyumba yange si bw'eri bw'eti eri Katonda naye yalagaana nange endagaano eterivaawo eyeeteeseteese mu byonna era ey'enkalakkalira kubanga bwe bulokozi bwange bwonna era kye nneegomba kyonna newaakubadde nga takikuza. Naye abatatya Katonda bonna balibanga amaggwa ag'okusindikibwa kubanga tegayinza kukwatibwa na mukono. Naye omuntu agakomako kimugwanira okubeerera ddala n'ekyuma n'olunyago lw'effumu era agalyokerwa ddala omuliro mu kifo kyago. Gano ge mannya ag'abasajja ab'amaanyi Dawudi be yalina: Yosebu-Basusebesi Omutakemoni omukulu w'abaami, era bwe yali bw'atyo Adino Omwezeni eyalwana n'olunaana abattirwa awamu. Eriyazaali n'amuddirira mutabani wa Dodayi omwana w'Omwakoki omu ku basajja abasatu ab'amaanyi abaali ne Dawudi bwe baasoomooza Abafirisuuti abaali bakuŋŋaaniddeyo okulwana n'abasajja ba Isirayiri nga bagenze. N'agolokoka n'atta Abafirisuuti omukono gwe ne gukoowa omukono gwe ne gwegatta n'ekitala. Mukama n'aleeta okuwangula okunene ku lunaku olwo. Abantu ne baddayo ennyuma we okunyaga obunyazi. Ne Sama mutabani wa Age Omukalali ye yamuddirira. Abo Abafirisuuti baali bakuŋŋaanye okuba ekibiina awaali omusiro gw'ebijanjaalo. Abantu ne badduka Abafirisuuti
naye ye n'ayimirira wakati mu musiri n'agukuuma n'atta Abafirisuuti. Mukama n'aleeta okuwangula okunene. N'abasatu ku bakulu 30 ne baserengeta ne bajja eri Dawudi mu biro eby'amakungula eri empuku Adulamu. N'ekibiina ky'Abafirisuuti baali basiisidde mu kiwonvu Lefayimu. Era Dawudi yali mu mpuku mu biro ebyo, n'Abafirisuuti ab'omu kigo baali mu Besirekemu. Awo Dawudi ne yeegomba n'ayogera nti, singa wabaddewo anannywesa amazzi agava mu luzzi olw'e Besirekemu oluli ku wankaaki. N'abasajja abasatu ab'amaanyi ne bawaguza mu ggye ly'Abafirisuuti ne basena amazzi mu luzzi olw'e Besirekemu olwali ku wankaaki, ne bagatwala ne bagaleetera Dawudi, naye n'atakkiriza kunywako, naye n'agafuka eri Mukama. N'ayogera nti, kiddire eri, Ayi Mukama, nze okukola kino, nywa omusaayi gw'abasajja abagenze n'obulamu bwabwe. Kyeyava agaana okunywako ebyo abasajja abasatu ab'amaanyi bye baakola. Ne Abisaayi muganda wa Yowaabu mutabani wa Zeruyiya ye yali omukulu w'abasatu abo, n'agalula effumu lye okulwana n'300 n'abatta, n'aba n'erinnya mu abo abasatu. Teyali wa kitiibwa okusinga abasatu abo, kyeyava afuuka omukulu waabwe, era naye teyatuuka ku basatu abo ab'olubereberye. Ne Benaya mutabani wa Yekoyaada omwana w'omusajja omuzira ow'e Kabuzeeri eyakola eby'amaanyi n'atta batabani ba Aliyeri wa Mowaabu bombi, era yaserengeta n'atta empologoma wakati mu bunnya mu biro eby'omuzira, era yatta Omumisiri omusajja omulungi, era Omumisiri yali akutte effumu mu mukono gwe, naye n'aserengeta gy'ali ng'alina omuggo, n'asika effumu n'alijja mu mukono gw'Omumisiri n'amutta n'effumu lye ye. Ebyo Benaya mutabani wa Yekoyaada bye yakola, n'aba n'erinnya mu basatu abo ab'amaanyi. Yasinga ekitiibwa abo 30, naye teyatuuka ku basatu abo ab'olubereberye. Dawudi n'amufuula omukulu w'abakuumi. Ne Asakeri muganda wa Yowaabu yali wa ku 30 abo. Erukanani mutabani wa Dodo Omubesirekemu, Sama Omukalodi, Erika Omukalodi, Kerezi Omupaluti, Ira mutabani wa Ikesi Omutekowa, Abiyezeri Omwanasosi, Mebunayi Omukusaayi, Zalumoni Omwakowa, Makalayi Omunetofa, Kerebu mutabani wa Baana Omunetofa, Itayi mutabani wa Libayi ow'Egibeya eky'abaana ba Benyamini, Benaya Omupirasoni, Kidayi ow'okubugga ow'Egeyasi, Abi Aluboni Omwalubaasi, Azumavesi Omubalukumi, Eriyaba Omusaluboni, batabani ba Yaseni, Yonasani, Sama Omukalali, Akiyamu mutabani wa Salali Omwalali, Erifereti mutabani wa Akasubayi omwana w'Omumakasi, Eriyamu mutabani wa Akisoferi Omugiro, Kezulo Omukalumeeri, Paalayi Omwalubi, Igali mutabani wa Nasani ow'Ezoba, Bani Omugaadi, Zereki Omwamoni, Nakalayi Omubeerosi abaatwaliranga ebyokulwanyisa Yowaabu mutabani wa Zeruyiya, Ira Omuyisuli, Galebu Omuyisuli, Uliya Omukiiti, omuwendo gwa bonna 37. Essula ya 24. Awo obusungu ne bumukwata nate Mukama eri Isirayiri, n'abaweerera Dawudi ng'ayogera nti, genda obale Isirayiri ne Yuda. Awo kabaka n'agamba Yowaabu omukulu w'eggye yali naye nti, genda nno oyiteyite mu bika bya Isirayiri byonna, okuva e Ddaani okutuuka e Beruseba, mubale abantu ntegeere omuwendo gw'abantu. Yowaabu n'agamba kabaka nti, Mukama Katonda waayongere nno ku bantu, bwe benkana obungi emirundi 10, n'amaaso ga mukama wange kabaka gakirabe. Naye mukama wange kabaka lwaki okusanyukira ekigambo ekyo? Naye ekigambo kya kabaka ne kisinga Yowaabu n'abakulu b'eggye. Yowaabu n'abakulu b'eggye ne bava mu maaso ga kabaka okubala abantu ba Isirayiri. Ne basomoka Yoludaani ne basiisira mu Aloweri ku luuyi olwa ddyo olw'ekibuga ekiri mu kiwonvu kya Gaadi n'okutuuka e Yazeri. Ne balyoka batuuka e Gireyaadi ne mu nsi ey'Etatimukodusi, ne batuuka e Daniyaani ne beetooloola okutuuka e Sidoni. Ne batuuka ku kigo eky'Ettuulo
ne mu bibuga byonna eby'Abakiivi n'eby'Abakanani, ne bamalira ku bukiiko obwa ddyo obwa Yuda e Beeruseba. Awo bwe baamala okuyitaayita mu nsi yonna, ne bajja e Yerusaalemi emyezi 9 ko ennaku 2 nga giyiseewo. Yowaabu n'awa kabaka omuwendo gw'abantu gwe babaze, era waaliwo mu Isirayiri abasajja abazira obusiriivu 8 abaasobolanga ebitala, n'abasajja ba Yuda baali abasajja obusiriivu 5. Awo omwoyo ne guluma Dawudi bwe yamala okubala abantu. Dawudi n'agamba Mukama nti, "Nyonoonye nnyo olw'ekyo kye nkoze, naye kaakano ayi Mukama nkwegayiridde, ggyawo obutali butuukirivu bw'omuddu wo, kubanga nkoze eby'obusirusiru bungi nnyo." Awo Dawudi bwe yagolokoka enkya, ekigambo kya Mukama ne kijjira nnabbi Gaadi omulabi wa Dawudi ng'ayogera nti, "Genda ogambe Dawudi nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, nkuteekeddewo bino 3, weerobozeeko ekimu nkikukole." Awo Gaadi n'ajja eri Dawudi n'amubuulira n'amugamba nti, "Emyaka egy'enjala 7 giri kujjira mu nsi yo? Oba oliddukira emyezi 3 mu maaso g'abalabe bo, bo nga bakuyigganya? Oba walibaawo ennaku 3 ez'akawumpuli mu nsi yo? Teesa nno olowooze bwe mba muddamu oyo antumye." Awo Dawudi n'agamba Gaadi nti, "Nsobeddwa nnyo. Tugwe nno mu mukono gwa Mukama, kubanga okusaasira kwe kungi, n'essigwa mu mukono gw'abantu." Awo Mukama n'aleeta kawumpuli ku Isirayiri okuva enkya okutuuka mu biro ebyateekebwawo. Awo ku bantu ne kufaako abasajja 7,000 okuva e Ddaani okutuuka e Beeruseba. Awo malayika bwe yagolola omukono gwe eri Yerusaalemi okukizikiriza, Mukama ne yejjusa ekibi, n'agamba malayika eyazikiriza abantu nti, "Kinaamala, zaayo kaakano omukono gwo." Era malayika wa Mukama yali ku gguuliro lya Alawuna Omuyebusi. Awo Dawudi n'agamba Mukama bwe yalaba malayika eyalwaza abantu, n'ayogera nti, "Laba, nze nyonoonye era nze nkoze eby'obubambaavu, naye endiga zino bakoze ekibbo. Nkwegayiridde omukono gwo gulwane nange n'ennyumba ya kitange." Awo Gaadi n'ajja eri Dawudi ku lunaku olwo n'amugamba nti, "Yambuka ozimbire Mukama ekyoto mu gguuliro lya Alawuna Omuyebusi." Awo Dawudi n'ayambuka nga Gaadi bwe yayogera, nga Mukama bwe yalagira. Awo Alawuna n'atunula n'alaba kabaka n'abaddu be nga bajja nga bamusemberera. Alawuna n'afuluma yo, "Oba oliddukira emyezi 3 mu maaso g'abalabe bo, bo nga bakuyigganya? Oba walibaawo ennaku 3 ez'akawumpuli mu nsi yo? Teesa nno olowooze bwe mba muddamu oyo antumye." Awo Dawudi n'agamba Gaadi nti, "Nsobeddwa nnyo. Tugwe nno mu mukono gwa Mukama, kubanga okusaasira kwe kungi, n'essigwa mu mukono gw'abantu." Awo Mukama n'aleeta kawumpuli ku Isirayiri okuva enkya okutuuka mu biro ebyateekebwawo. Awo ku bantu ne kufaako abasajja 7,000 okuva e Ddaani okutuuka e Beeruseba. Awo malayika bwe yagolola omukono gwe eri Yerusaalemi okukizikiriza, Mukama ne yejjusa ekibi, n'agamba malayika eyazikiriza abantu nti, "Kinaamala, zaayo kaakano omukono gwo." Era malayika wa Mukama yali ku gguuliro lya Alawuna Omuyebusi. Awo Dawudi n'agamba Mukama bwe yalaba malayika eyalwaza abantu, n'ayogera nti, "Laba, nze nyonoonye era nze nkoze eby'obubambaavu, naye endiga zino bakoze ekibbo. Nkwegayiridde omukono gwo gulwane nange n'ennyumba ya kitange." Awo Gaadi n'ajja eri Dawudi ku lunaku olwo n'amugamba nti, "Yambuka ozimbire Mukama ekyoto mu gguuliro lya Alawuna Omuyebusi." Awo Dawudi n'ayambuka nga Gaadi bwe yayogera, nga Mukama bwe yalagira. Awo Alawuna n'atunula n'alaba kabaka n'abaddu be nga bajja nga bamusemberera. Alawuna n'afuluma n'avunnama amaaso ge mu maaso ga kabaka. Awo Alawuna n'ayogera nti, "Mukama wange kabaka ajjiridde ki eri omuddu we?" Dawudi n'ayogera nti, "Okugulaana naawe egguuliro, okuzimbira Mukama ekyoto, kawumpuli aziyizibwe mu bantu." Alawuna n'agamba Dawudi nti, "Mukama wange kabaka atwale aweeyo by'anaasiima byonna. Laba ente ez'ekiweebwayo ekyokebwa n'ebintu ebiwula n'amatandiiko g'ente
okuba enku. Bino byonna ayi kabaka Alawuna abiwa kabaka. Alawuna n'agamba kabaka nti Mukama Katonda wo akukkirize. Kabaka n'agamba Alawuna nti nedda, naye n'aligulaana naawe n'ebintu, so siiweeyo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama Katonda wange ebitanzitidde byange. Awo Dawudi n'agula egguuliro n'ente ne sekeri eza ffeeza 5. Awo Dawudi n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama, n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo Mukama ne yeegayiririrwa ensi, kawumpuli n'aziyizibwa mu Isirayiri. Yes, hallelujah, hallelujah. Luganda Mukama yeebazibwe. Bakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Mwebale kunneegattako, mwebale kunjagala, mwebale kuyayanira Mukama Katonda. Mwenna abanneegasseeko mbaagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo, n'abagenda otwegattako mwenna. Ekitabo kyaffe tukiwanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukikowolyako omuliro gw'eggulu okukyetolola. Leka Mukama Katonda tutambule nga bajjajjaffe baatambulanga, so singa ffe be twagala wabula nga bw'oyagala. Leka tulungamizibwe Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Mwoyo wa Mukama fuga mu kigambo kyaffe, leka kitukolemu omulimu mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Sigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM kulobuweereza omumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Omupiira akategettako nsaba n'obuwembe likinga, commentinga, subscribinga, sharingirako gw'olina. Nawe omukadde wa buli lunaku sharinga, tolema sharinga, ekiba kikoze bulungi. Shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kantukuleko ofuge tata wange nkuyita ye ofuge sebo katukuleko ofuge mu